Ekibiina kya NRM kisanyufu olw'ababaka omusanvu abayiseemu nga tebavuganyiziddwa mu kusunsula kw'ababaka ba paalamenti okwakomekerezeddwa olunaku olw'eggulo era kaakano balinze kulayira. Olunaku lw'eggulo akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lwe kaakomekereza okusunsula bonna abeegwanyiza ebifo by'ababaka ba paalamenti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era okusinziira ku mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Mukyunguzi enteekateeka yatambudde bulungi. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Odoyi agambye nti alipoota gye balina eraga nti akakiiko k'ebyokulonda kakakasizza abantu 7 nga baayiseewo nga tebavuganyiziddwa mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Abaalangiriddwa kuliko sipiika wa paalamenti Nnaalongo Anita Amongo Magogo wabula ng'obuwanguzi bwe buzze buwakanyizibwa abantu ab'enjawulo naddala bannakibiina kya NUP nga bamulumiriza nti mu bitundu by'e Bukedya wabaddewo okubuzaabuza omuntu waabwe Asiyo Florence yabakwatidde bendera era basigadde bakukkuluma. Mu balala ye Thomas Tayebwa amyuka sipiika wa paalamenti nga yalangiriddwa ku kifo kya Luhinda North mu disitulikiti y'e Mitoma. Omubaka omukyalo wa Kiruhula naye yalangiriddwa ng'ayiseewo nga tavuganyiziddwa. Saako mu disitulikiti y'e Arua omubaka Lilian Abiel Papalu yalangiriddwa ate nga n'amawulire agasembyeyo okufuluma galaze nti ow'abakadde Akuma Catherine Mavenjina naye yalangiriddwa nga tavuganyiziddwa. Dr. Tango Odoyi ategeezezza nti kino kyakwenyumirizaamu era agambye nti abantu bano abayiseemu nga tebavuganyiziddwa kikyali kituuza eggwanga lirindirira abalala. Then we have Kiruhura, the woman member of parliament. We have Rubirizi, woman member of parliament as a fourth. We have Honorable Mavenjina, the national female elders. Unopposed, and we have Lilian Paparu of Arua district as unopposed. Wabula akulira ekibiina kya People's Front for Freedom era Lord Mayor wa Kampala Salongo Erias Lukwago agambye nti abaalangiriddwa ku buwanguzi tebasaanye kujaganya kubanga obuwanguzi bwabwe bw'amankwetu. Anita Amongo kibadde mizannyo gye buli kaseera ne luli era kyeyakola kyekimu nakati kyakoze akati abantu ne babagamba mweru ne babakolako effutte ne babakolako buli kimu ne babajjamu era ekoze enkola ey'okulaba nti abamu bayitamu butereevu. In fact ekyo kikulaga tuwaneyo tugenda kakabe kalulu kennyini bagenda kukola buli kyonna ekisoboka yadde ne wali aba opponent bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba ng'abantu abo bayitamu ba NRM. Omukulembeze w'eggwanga Generali Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa era nga yakwatidde NRM bendera ku bwa Pulezidenti mu kaluuka omwaka ogujja 2026. Owulira bino nga mutaka mu disitulikiti y'e Agago gyagenze okukuyega abeeyo baddemu okumulonda. Pulezidenti Museveni mu disitulikiti gyagenzeemu erina eggombolola 26, emiruka 117 n'ebyalo 1,142 era erimu abalonzi 14,769 okusinziira ku alipoota ya UBOC ey'omwaka 2024. Muzeeyi Museveni bw'atuuse mu disitulikiti ya Agago abeeyi abasuubiza nti wakwongera okubayambako mu by'obulimi, eby'obulamu, ebyenjigiriza, eby'entambula, amazzi amayonjo n'ebirala. If you don't allow children to study, you are killing them. So when I saw this, I said, let me organize some resistance. So I started skilling jobs. Ate y'omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine alabudde bannayuganda abalafuubana okulaba nga wabaawo enkyukakyuka mu ggwanga lino ey'emirembe obutakkiriza bannabyabufuzi kubagulirira nga babawa byayise ebitole bya sabbuuni. Robert Kyagulanyi Ssentamu okwogera bino asinzidde Kiryandongo gyasoose okusaasira abeeyo olw'akabenje akagudde gye buvuddeko nga katuza abantu 40. Kyagulanyi Ssentamu agambye nti akaseera katuusa abalonzi mu ggwanga beesalirewo baleme okuweebwa bwayise busukaali n'obusente obutonotono obubajja ku mulamwa. We have a chance to put right what our parents did not put right. We have an opportunity to clean
what was darkened by the past generation. This is our time. I am coming to you telling you that we have a chance to start a new Uganda. Mu mbeera y'emu Robert Kyagulanyi Ssentamu ajjukizza abalonzi okujjumbira okulonda ku mulundi guno n'agamba nti kwe kugenda okuviirako enkyukakyuka eya nnamaddala Uganda efuuke eyeeyagaza. We can do that. We can do that with our ballot. Tunaweza kufanya hiyo mambo na ballot yetu. So I am asking all of you, my brothers and sisters, do not give up on the election. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa ofuna pulaani y'okuzimba kikukakatako okuzimba mu bbanga lya mwaka gumu nga munnamateeka Joseph Ndawula bw'annyonnyola. Omuntu yenna mu Uganda ng'ayagala okuzimba ekizimbe ateekeddwa okutwala pulaani ye mu gavumenti esobole okumukkiriza okuzimba ekizimbe ekyo. Singa gavumenti ebeera eyisizza pulaani yo n'ekukkiriza okuzimba wabula n'otasobola kutandika kuzimba kizimbe ekyo mu bbanga lya mwaka gumu, bw'oba oluvannyuma osazeewo ozimba ekizimbe ekyo oteekeddwa okuzzaayo pulaani yo ne baddamu ogyetegereza ne bakwongera olukusa okusobola okugenda mu maaso. Wabula singa ozimba nga togizizzaayo obeera oteekeddwa okuyimirizibwa abakulu ba gavumenti mu kitundu ekyo abavunaanyizibwa ku by'okuzimba.